mwana watu agafunda gada ku mwala kale katukiyita okumanya olukolo. Konze nange munnabusiro ow'ensona lulimi ey'ekinini lwaki sisambyako nengwa mu buufu bwa bannalulimi abo mikwano gyange abategedde ku mifuuba eto lumirango tateruteegera mutwatwa. Omanyi era anaalaaliza enkonyogo oba okukola ekiraalizo talinda yakabato kusowolera ku bibegeya. Ennyindo teziva bweru nga wambwa awulidde ey'amasavu weewaawo ate era amasavu si mugabano ng'owamaanyi yaganyazze baaba. Oli yagenda n'agira olugero n'agamba nti bandaba yamala atoma. Mugamba nti lwaki kale yatanudde okwetuulako oyo ye yabadde tategedde nti nno kamunyi ow'ensonyi alya ssanja. Nze Musisiibosa Geoffrey munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwa vvu atalina mazzi talya saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa kaluwoomya mu nsona lulimi ey'ekinini empomera ennyo enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Omukulu Kayongo SK omwana w'emmere muzzukulu wa Namwama ebuwama eri mu Mawokota nkubagulizaako ti bw'obanga onoosegeemya nange kwata ekikambirizi munnange. Naawe tolinda ate ow'entawaata oba olinda kubagulizaako ab'ewantawaata ebyo onootubuulira kubanga kati tuzze tusomese bazzukulu bannambi. Tutandise tugenda kusomesa leero ku Olubugo kyambalo kyaffe kya nnono kimanyiddwa bulungi nti kiva ku muti omutuubagiza nsonga. Omuti guli kiwaatula era nga mu butuufu ku muti omutuba tufunako olubugo ng'olugoye olwaffe olw'ennono olumanyiddwa. Tukuba ekikuta ky'omutuba mpola nga tukozesa ensaamu. Omwono nga mu nsaamu mubaamu esaaka oba ensaasi era ng'ekikolwa ekyo kiyitibwa okusaaka. Ne wabaawo etenga oba entenzi era ng'ekikolwa ekyo kiyitibwa okutenga. Ate ne wabaayo gye bayita enzituzi oba enzituzo n'ekikolwa kiyitibwa okuttula. Muwulira enjogera egamba nti agaasaaka ge gattula, ng'omanya nti baayogerako bafaanagana bwe babeera baaluganda ti munnange bano Kayemba ne Kalema agaasaaka ge gattula. Omanya nti abo bafaanagana tozuulawo njawulo. Kale nno ekyo ne kibeeraawo n'enkiza wabbali naye nga kyonna ekyo kigendererwamu kufuna lugoye olubugo. Bano ab'eŋŋonge be bavumbula olubugo naye ekigambo olubugo abasinga tebakitugamba, abasinga tebakinyonnyola bulungi bantu. Olubugo kino kiggwaayo nti olubugirizo naye ng'ensangi zino kisalwako era abamu bakimanyidde awo nti olubugo olubugirizo. Lwaki? Olw'okuba nti nno baasibanga embuga ezo okwetoolooza ebifo bye babeeranga baagala okubika nga munda gwe tolaba kiryo. Kale olubugo ne lubugiriza, okwo nga kuyitibwa kubugiriza. Ne ku bisaakaate by'abaami okwo ku mmuli zaabwe ze baasitanga baayinzanga okubugirizaako n'embugo. Kyebava olubugo baluyita olubugirizo oba olubugirizi kubanga lwo lukola omulimu ogw'okubugiriza olubugo. Okitegedde naye nga ab'eŋŋonge abo baavumbula olubugo. Tujja kudda n'ebyafaayo ku baavumbula olubugo naye leero tusomye ku lubugo. Mpozi olubugo oluwedde okukomagibwa obulungi nga luzingiddwa olwo tuluyita omutanda. Kale ezo ze tubala ne tugamba nti omutanda gumu, emitanda ebiri, emitanda esatu, emitanda ena, emitanda etaano, 6, 7, 8, 9, 10. Egyo emitanda gye tubala, emitanda egyo okukola emigugu egy'embugo. Kakati olubugo tulusomyeko naye tebiweddeeyo wano tukaabuzeeko bukaabuzi. Tolowooza nti nno olubugo tulusomyeko tulumazeeyo tukaabuzeeko bukaabuzi baaba. Mukulu esike zinaabala kankomeko wano nange tunaayongerezaako kuba ennyongereza tebambi oluwandagiriza erutonya ku nnyanja.
weewaawo.